Popin Media. Amanya Bukirwa Teddy, Akabonero saawa, kyenzizaako nja kufuna campaign mwe zinaatandika, nja kwanjulira banna Kayunga enteekateeka zange. Njagadde nnyo akabonero k'essaawa olw'ensonga buli kintu kitambulira ku budde. So tulina okukozesa obudde, buli kintu kye tukwatako nga tukikolera ku budde. Emyaka 5 gigenda okuggwaako nga buli kintu kye twateeka mu manifesto yaffe nga kiwedde okukwatako bulungi. Olukwe nabadde ndutegedde olw'okubba akabonero kange ek'essaawa tetwamanyira abatiitiizi okuba nti tolina kalulu n'osalawo bba essaawa ogikyankalanya ogiwoono ebyo byonna twabeze tubitegedde era babadde bakoze kye tubasuubiramu. So bannakayunga tebalonda bubonero balonda muntu ne bwe banaabba obubonero tekitegeeza nti akalulu kabeeyongeddeko era bagenda sigala nga bwe bali ate kakagende kafiire ddala n'akatono ke balinawo. So kubanga bakola ebikola ebyobutiitiizi ku ballot kwendi baagala tebaagala bannakayunga abalonzi tebakyuse. Okyusa akabonero tekitegeeza nti abalonzi bavuddewo era tebalina kyebakyusizza. In fact obutiitiizi bwabwe gye bakoma obutiitiizi amaanyi gye geeyongera. So kati tugenze ku phase 2, tugenze ku kiddako nonze kando oba omusubbaawa gwake. Yes. Briefly, I am used to the actions of these cowards. These are cowards. They think by changing my symbol, they will have downplayed my support. To the contrary, no, they cannot do that. The voters remain the same voters. They don't really elect symbols. They just go and elect a person whom they think will deliver services, will stand for them, will speak for them, will represent them. So I am not afraid because I'm used to them. Those are tactics of cowards. They know they are losers and they are going to lose. So that does not change the attitude of voters towards me. It does not change my support. It will not affect my support. In fact, it has given me another starting point to hit them more. So let's watch and see. The candle is now my symbol. The candle must keep burning. The fire has to go on. I am the candle of this district, and it will keep burning. No, last time we were more than 7. You didn't take note, but we were more than 7. We were more than 7. So, and you are afraid of the numbers that have come? The more the numbers are, the more the more I stand to win. Okay? When they come in big numbers, they divide the little votes they have. I remain with my block vote. So let them come in hundreds. I will still beat them. Naruli bali banji era ne mbakuba. Ate gye bakoma okujja obungi, gye bakoma okwawula mu katini ke balina ne bandekera obungi gwange. So in fact mbadde njagala beeyongereko. Kubanga gye bakoma okweyongerako, gye bakoma okundekera obwange. Amanyi gange gikwo okweyongera. So sina gwentide. Era sina gwentya kwabo. Era teyajja kumpangula. I knew about this plot. They planned to take my symbol, which has been always the watch or the clock. They planned to take it away from me, thinking that by doing that, they can reduce on my votes. I pity them because those are acts of cowards.
So what I expected to find here is exactly what has been done. I knew about this plan. I even talked to the Electoral Commission officers, and they've done what I expected. So, yeah. Namategedde ku plan eno ey'okunzibako akabonero kange ak'essaawa. Era ba officers ba Electoral Commission bangi mbadde nayogeddeko nabo ne mbabuulira ku lukwe olw'okunzibako essaawa yange balowooze nti banaakendeza obululu naye era kye bakoze kikyo kye nabadde nsuubira era tebakyusizaamu mu ekyo kye nabadde nsuubira. So nzize nkisuubira kubanga n'omu bamunominatinze nze musooseewo naye era ne bamuyingiza ku speed ne bamunominatinga basobole okuyisaawo ekyabwe. So bakoze kye mbadde mbasuubiramu. Si kipya gye ndi naze nkisuubira. Kigenda ku kinyize mu nsimbi kuba kitegeeza nina okuddayo nkubise posters empya naye nkukakasa sigenda kubisa n'emu ndala. Kati ssaawa 2 ate mbakube nga n'akabonero kali ku kifaananyi ekyo. Sijjaako n'ekimu. The returning officer for Kayunga Electoral District and pursuant to Parliamentary Elections Act Cap 177, I declare Nantaba Elios as a duly nominated candidate to contest for elections as a district woman representative to Parliament to represent Kayunga District. I congratulate you and I wish you success.